okusinzibwa ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu. Abantu abo tebalina nsinza mpya okujjako era ensinza ye yaliwo nga amadiini tegannajja olubereberye eri nga tunnaba kufuna amadiini era yensinza kati abantu abo abajeemu gye balemeddeko so nga ate amadiini gajja dda era nga boogera n'okwogera nti for God and my country baategeera Katonda n'amadiini ne gajja naye amadiini baagavaako ate ne balemera ku nsinza yaliwo nga amadiini tegannaba kujja olubereberye. Wa inna amazima ffe lamuwafuuhum nasibahum tujja kubawa mu ssera omugabo gwabwe n'empeera yaabwe ghayra mankuusin nga tetubadde tetukendeezezzaamu nako n'akamu n'akeddagala. Buli muntu aliyingira omuliro agenda kakasa nti mu butuufu kyekibadde kinsaana baba kumpajjana babadde bampadde ya bwereere so nga ate buli yenna aliyingira ejjana agenda kakasa nti mu butuufu ngiyingidde olw'emirimu gye nnakola naye Allah agasseeko okusaasira kwe mu butuufu emirimu gyokka gibadde tegimmala. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا مزمتوا موسى نبي موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه naye abaddawo baatandika okukyawukana yawukanamu ne beeteramu ebyabwe ebimu ne babijjamu ng'ebyali biranga nnabbi. walawula kalimatun sabakat singa si kigambo ekyakulembera edda nga bwino yakala min rabbika okuva eri Katonda walakudiya bainahum yali baddalamula wakati waabwe abo abajeemu n'abalyawo. wa innahum mazima abantu abo b'owangaala nabo twewuunya abawarabu abasinza amasanamu lafi shakkin minhu muribe batandisa ate na kino ekitabo kyaffe kye tuleese ku ggwe ekya Qur'ani okukifunamu obutali bumativu n'okukibuusabuusa. wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. wa inna kullan lamma lanuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wa inna kulla lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Allah agamba nti naye mazima ddala ffe buli muntu yenna eyaliko kye yakola mu mirimu gye tugenda kumusasula mu ssere ekyo kye yakola. innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala bima ya'maluna khabir ebyo bakola mukenkufu mu byo ebirungi n'ebibi byonna bimanyi bulungi. fastaqim kama umirta beera mugoloko فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. واستقم تريرا كمجندو تريري كدين ينتوف كما أمرت أنغب ولغي وكولا ومن تاب معك نويا نابرا ناوينغا يتونزي نينينيا oyo naye mugamba abeere ng'atereera ku mugendo singa anaaba ateredde ne yeenenya ebyasoba. wala tatghaw muleke okugenda mu maaso nga mwonoona mweddeko bwe muneddako Allah ajja kubasaasira. innahu mazima Allah bima ta'maluuna basir bye mukola byonna Allah subhanahu wa ta'ala alaba. bw'obanga osazeewo okwenenya weenenye naye leka ate kugenda mu maaso ng'oyonoona kubanga bw'onoofiira ku bwonoonefu Allah byonna by'okola abiraba. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا ملكو كبيرانغا mweyinula إلى الذين ظلموا ملكو kweyinula nabo yadde nga bangi muleko kubeeranga mwesigamira gye bali olw'okubeera nga bangi nga balina ssente naye nga balamu bali az'amaanyi ku mateeka ga Allah. lwaki fatamassakumu nnaaru omuliro nno gujja kubeera nga gubakomba mujja kukwatibwa omuliro mujja kuyingira omuliro. muleke kutunuulira abantu abo abali az'amaanyi yadde bali bulungi ne mweyunula nabo ne mubeera nga mubeesigamidde. wama lakum min dunillahi min awliya temujja kufuna atali Allah ajja kubeera nga abayamba. thumma oluvannyuma lwa byonna la tunsaruun mubeere nga temujja kutaasibwa nga mujja kuzikirira. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
wa aqimi salata imiriza weswala gwe nabbi Muhammad nawe ategedde nti ddala mu butuufu bwe weenenya Allah ajja kuddiramu warfayi nahari ku nsonda ebbiri ez'emisana obudde bw'emisana buyina ensonda ey'okumakya nga ye salatu subh kyokka ate ensonda ey'okubiri erimu salati adduhuri wal asr imiriza weswala mu biseera byazo wazulafa min allayli n'obudde essaawa z'ekiro nazo ekiro bwe kiyingirawo osaale magaribi ne al-isha oyimirizeewo esswala ezo Allah subhanahu wa ta'ala zaatulagira okubeera nga tuzisaala nga mpaji mu mpaji z'obusiraamu bw'ategedde obusiraamu bw'otu bw'oba otambula innal hasanati yudhibna sayyi'ati mu butuufu ebirungi omuntu bw'abiyitiriza okubikola Allah subhanahu wa ta'ala asangulawo nabyo ebibi bye dhalika dhikra lidhakirin okwo nno kwe kubuulirira eri abaagala okubeera nga babuulirirwa ne beddako ne batereera wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wasbir gumiikiriza fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah siwa kubeera nga abuzaawo empeera y'abo abeeyisanga obulungi wabula ajja kubeera nga agibalaga nga abasasudde musera فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون من قبلكم singa kale waaliwo mu mirembe egyaliwo nga temunnajja uli baqiyatin kwaba abaali basigaddewo nga bamaze okuwona nga abalala bazikiridde yanhawuna anil fasadi nga mulimu abannaabwe abakoma ku bannaabwe ne babagaana okukola ebibi fil ardi mu nsi muno illa qalilan okuggyako mwabo abaasumatuka ng'ate mwavaamu abatono si bonna nti baali bakyamu mimman anjayna minhum mwabo be twasobolanga okusumatusa nga abantu abalala bamaze okufa naye ate munnanga era ekyewunyisa abantu baddangamu ne beedibaga so nga bamaze okulaba ku kibonerezo okuggyako abatono ennyo mu mirembe egyo egyayita be baasobolanga okukoma ku bannaabwe wattaba alladhina zalamu ma utrifu fiihi baali ng'ate abalyaz'amaanyi oluvannyuma yadde nga baali balabye ku kyokya abalyaz'amaanyi era bajjanga ne babeera nga beeyagala ne baccakala n'obulamu bw'ensi wakaanu mujirimiina ate ne bagenda era okufa nga nabo boononefu nga bannaabwe ne bazikirira nga tebeenenyezza olw'okubeera nti baali mu bulamu obutiba nga bali abanywa bambala bulungi ne beeyagala ne baccakala oluvannyuma lwa byonna so nga ate baalaba kubaazikirira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa gwe omwana asigaddewo oluvannyuma lwa kitaawo okufa obulwadde Allah subhanahu wa ta'ala kitaawo afudde siriimu gwe asigadde mu maka ge singa olabirako n'obeera nga okyusa naye ate ekyewunyisa n'omwana bye bamulekedde asigala atiba nabyo n'abeera nga yeeyagalira mu bulamu obwo ate ne bugenda okukyekya ng'azikiridde nga bakadde be وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون wama kana rabbuka tabeerangako katondawo liyuhulika alqura asobola okuzikiriza ekyalo oba ekibuga bidhulumin ng'akiranze bwereere wa ahluha muslihun nga ne bannannyini kyo beeyisa bulungi tekisoboka Allah tasobola kuzikiriza kyalo oba kibuga ng'abantu baakyo bakyali balongoofu balungi nedda eyo si nkola ye wabula azikiriza ekyo ekiba kivudde ku mulamwa ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك singa katonda we yali ayagala laja'ala an-nasa ummatan wahidatan abantu bonna yali bafudde nga bali kitole bonna nga bakkiriza wala yazaluna mukhtalifin naye tebagenda kulekayo abantu nga bawangaala nga babika bya njawulo olw'ensonga kubanga neeyo gye tulaga eriyo enju bbiri ate zonna zirina okujjulamu abantu ng'enju emu ya muliro ya bibonerezo so nga ate enju emu ya jjana y'ensonga lwaki abantu balina okubeera nga bawangaalira ku nsi kuno mu bika eby'enjawulo basobole okujjuza enju ez'ebbiri Allah ze yategeka إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين illa okuggyako man rahima rabbuka katonda ogwaba asaasidde oyo amulaga awatuufu era ne bw'ali baavudde ku nsi amuteeke mu nnyumba awali okusaasira kwe walidhalika khalakahum n'olw'ensonga eyo bw'atyo nno bwe yabakola basobole okuwangaala nga waliwo abajja okugenda mu nnyumba ey'ebibonerezo basobole okuwangaala nga waliwo abajja okugenda mu nnyumba awali okusaasira kwa Allah ensonga eyo yabakoza
babeere mu bungi nga balina endowooza ez'enjawulo. Watammati kalimatu rabbika, kyamaladde ekigambo kya Katonda w'okubeera nti kyajjula amakulu nti kyaggwa okusalawo tekikyalina kukyusaamu, ekigamba nti la amla anna jahannama min aljinnati wannaasi ajma'in, nteekwa okupakira mu jahannama nzijuzeemu abantu n'amajinni bonna mu kutwalira awamu abali babeeyisizza obubi. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ byonna bitukunyumirizza bituzze tutottola mawulire makulu agaali gakwata ku batume baffe, naye nga omulamwa ma nuthabbitu bihi fuadaka, twagadde tunyweze nago omutima gwo naawe okikakase nti si ggwe wekka ali ku buzibu, wabula buli mubaka waffe yajja yasanga ng'obuzibu olw'abantu b'okulemera ku nnono ey'abakadde baabwe yali enkyamu. Bw'oba ojjukira aya ze twasookeddeko eri wansi ti Allah yamugamba nti tukulaba osanze obuzibu mu kifuba kyo, abantu okubeera nti baganye okukkiriza sina kindi oyagala okuva ku mulamwa ebimu obeere ng'obimma amazzi oleka okubibatuusaako. Ebyo tubikubuulidde ebyaliwo ku banno osobole okubeera nti onywera. Wajaaka fi hadhihi alhaqqu, kale Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza ne mu ssuula zaffe zino ze tukusomera oba mu ssuula eno gye tubadde tusoma naye erabika nti ofuniddemu ekirabika nti ge mazima w'onooba onyweredde, leka kubeera ng'osagaasagana. Wa maw'izatun, mulimu okubuulirira ozza olaba nga kuli mu bika eby'enjawulo. Wa dhikra lilmu'minin, era nga mulimu okubuulirira abakkiriza basobole okutegeera singa omuntu ozza okukwata nabbi ssekinnoomu ng'essuula eno bw'ebadde ejja ebatottola, waligenza okubeera ng'oli mukkiriza ng'ofunyemu ekyokuyiga ky'oyinza okwebuulirira nakyo. Bw'oba oli musuubuzi n'ogenda n'okebera ku nabbi Shuaib, bw'oba oli ng'omuvubuka n'ogenda okebera ku nabbi Lut, n'ogenda ng'okebera aweddemu essuubi erizaala n'otunuulira Ibrahim ne mukyala we abazaala mu myaka ejja egirabika nti gyali gigenderedde, n'ogenda ng'otunuulira embeera eyo. Wa dhikra lilmu'minin, mulimu ekyokuyiga n'okwebuulirira eri abakkiriza. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون, mugamba abantu abaganye okubeera abakkiriza, i'malu ala makanatikum, musigalenga buli omu akolanga bwe yali badde ayagala okukola singa amazima bw'oba ogategedde. Inna amilun, fe abasazeewo okubeera abakkiriza naffe tugenda kukolanga eddiini yaffe bwegamba. Nammwe abaganye okubeera abakkiriza kasita tubatuusizzaako era mutegedde, buli omu yeeyisenga bw'alaba. Tulinde ebinaddirira olunaku lw'enkya. Wantadhiru, mulindirire. Inna muntadhirun, naffe tuli mu kulindirira ebyo byatulaganyisa. Mulindirire ebyammwe okubatuukako ebyabalaganyisibwa abajeemu, naffe tulindiridde ebyaffe abawulize ebyatulaganyisibwa nga yejjana. Saba Allah tuteeke mbawulize tuyingire ennyumba ye ey'emirembe. Walillahi ghaybu as-samawati wal-ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Walillahi ghaibu samawati wal ardi, Allah yayina ebitalabwako mu ggulu ne mu nsi. Wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu, eri Allah ng'eggulu n'ensi bimaze okuvaawo ensonga zonna era zijja kuzzibwa gy'ali abeere ng'atutetenkanya atubale tulabe. Fa'buduhum, bwe muba musinza yekka. Fa'buduhum, mumusinze yekka. Wa tawakkal alayhi, era gwe muba mwesigamirako mu nsonga zammwe zonna. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, temutuukangako okukirowooza nti Katonda yesuuliddeyo ogwannaggamba ku byonna bye mukola. Abiraba naye ayina obudde bw'abayindiriza abasizza kasiiso, obudde bwonna mujja kubeera nga mumusisinkana. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.